ku Megatron koli tugamba ntino bera ngo subscribing likinga ate obere ngo sharinga kwa mulire agesi kamuzade Megatron gemanya andine MC Mayor nako olwalero Suna Ben ayamusudde mu bintu era nga azze ayimbe erinnya limu Suna Ben owebinyanyanyanya owembizi Suna Ben owebinyanyanyanya owembizi era nga bakoze negundi nekivulu naye ekyo kirala nnyo kati omuntu gokyaziza oli musiramu nedda waliwo ekintu kyemukola ekitali kirungi ale mu abakayingira obusiraamu lina sheeko omugwe nabuuzizza bwembize ino engulube teyina buzibu naye omuntu nga yakayingira eddiini n'olugezigezi n'olujjanja emusimu yatakola lujjanja ku ddiini sagala ofuuke segawa sinze assistant wa nabbi teweefuula gundi ono omuyimbi anti yasiramu kakade yekola ebintu mu ddiini yaffe ey'obusiraamu emusimu sebo tukwaniriza ku Megatron webale kunnyaniriza omulundi omulala guno wafuuka waka waka bwekyoyagala kyokula mbeera lwedigizegizemu wenzirukira naye lwakuba tolabika naye kati ngenda kulabika ogenda kulabika kibadde kinsumbwa badde bigere omanyi n'ebigere bya boda otambulanga nti weeraliikirira naye kati mukama bwakuwa emmotoka nga Subaru Forester emmotoka ensajja erimu ne ka AC ate yange emmotoka mwattu bw'oyogera ekuwulira ebwogiga nti open ngegulawo tewetaaga gikwatako Forester ziri enkola engunjufu empya era bw'ogigamba nti owaayo no simwagadde era ekupima bwekupima nti onaatera okuta omukka ekulabula tokikola ekulabula naye kati tokikola okufuuyira mu ekirabula ekulabula ekuma nti tokikola tokola era esensinga omuntu agenda okuba omukka yes nega tokola era kalongo kwanga webwalabwala nga wayi mbadde manye egumira teyagala muntu agifuuyiramu abaliiramu abo tokkirizibwa kuliiramu ab'emakulu akebera kino akebera kiri ayinamu akabokisi akakwata amaloboozi mwina gwe mugeya emmotoka yange nagikuwaddemu ogivugemu toliiwo kati eyina akantu ako akatereka amaloboozi amusimu esobola okugaba emmotoka yo ng'ogiyinamu kati amaddu ndowooza ova ne mujjamu n'ogisindika ekizibu n'abatulagirira abamotoka batugamba meeya tota kisumuluzo okukuuma emmotoka butata kiki kisumuluzo era kibawa nange togenda kumpa mbuvuga nkuwaaki mmotoka yo Megatron eteekeddwa okugula emmotoka egula emmotoka Megatron obulamu bw'emmotoka era omuntu bw'akulimbanga nti obulamu bw'ensi yabulya nga teyavuga ku mmotoka nyina ekirowoozo nti aba nnimbye bintu biri bibiri oba bisatu omuntu kwayinza okugambira nti nalya obulamu omuntu nga tavuganga ku mmotoka tolina bwonkakasa omuntu nga omanyi kirinza okuwulika ng'ekiri weird naye kyekyo omuntu nga teweeyagadde na bitonde bikyala nga teweegasse nga teweegasse awulya essanyu ate wewaasukkamukko weekalakasa n'ogamba ze kasika nafuna ssente sikyetaaga kintu kyonna naye buladi waliwo ate walalamukko walalamu omuntu nga teyeegatta eryo essanyu nzoba bagamba baba n'obusungu obw'ettumbizi essanyu eddala eryokusatu lyessanyu ly'okufuna ssente nga nnyoka akyali mulamu nomugabanako naye kankakuddiremu essanyu mu nsi muno lyogenda oga nti nalyo obulamu era ensi naginyumirwa lwe lunaku Katonda oyo wekitiibwa Allah oba bajjajjawo lwe bagenda okubulesinga ne ssente nga nnyokowo akyali mulamu kati ffe Mukama abadde atusaasidde naye ate nga abazadde baffe tebaliiwo owulira ennaku noga nti naye bonna baafa yes noga nti Mukama Katonda oba maama kati gyali yandibadde alaba atya taata yandibadde alaba atya you get my point noga nti noga Mukama Katonda bino byonna byende mu kufuuka olwaleero nze kankwe ekyokulabirako nnaku leso okukola ku radio nyina baba wange bamuyita Topi mugenzi mwogerako nnyo yafa naye ye yankuza maama kuba baafa misaabalabako bo kati baba wange oyo mukulu waffe nankuza naye olunaku nasooka okugenda ku radio yaliko kati mukubira essimu gabaaba bampadde akalimu naye mpulira ku radio owulira wenkanyoga aŋŋamba sinnakuwulira nga kati mga noonya radio bweti bagiranga Point FM eri Mubende noonya bwoti nangamba yagwe kwe mpulira omukazi alinga omukulukule yeyita Veronica ne mugamba yenze omukazi kataagwe eddalo radio yagitambuza ku kyalo konna ng'agenda bakola ki abagamba nti muganda wange you know ali ku radio so ebyo byonna bizijukizanga nti oba atolo olaba baba wakikola bwati olwo singa nnyoko waali
ne oba kitaawo nga waali ontegerekesa bulungi so essanyu ly'okunsi omuntu ajja n'agamba nti mweraga si gwe asoose naye mukwano gwange si munnyo nti buli maka gubeeramu eriyo ebika muganda wange ffe tukulidde mu nnaku eriyo ebika nga mu kika kyonna teri yali avuze emmotoka mu kika kyonna nga bw'onoosoma nga amagezi go we gakoma bw'osoma obulandira jjajjange ne gundi nga teri yali avuze ku motoka nga bw'obivuga obulungi kati waliwo n'ebika nga byo bya bulijjo mukyamwe waliwo yali avuze badde simujjukira kati gwaso nyinza okuba nga simujjukira okutudde ekikwa era nageeta ekikana ekikwa nkikutu nze siswala kwogera gye nvudde wange nti ekikwa nakikoze eki omanyi omuntu akulaba naga naye akavuuka kano kale kakayaye ka mu Kampala muno kawulidde muzi sinaweza mu myaka ebiri mu Kampala sinaweza myaka ebiri mu Kampala kati ojja otya mu Kampala wa mu Kampala nfuna nali mubende ku radio bagita Heart FM nembaako omukyala gwe nakubi omukyala yajja okwesimbawo sijja mwerabira ali ku Baba TV bamita Nalusiba Allen si Allen nenga Nalusiba Allen munene Black Beauty bangambye ennaku zina aline management linda ko bali babiri waliwo omumpi omunene ayina akabi yes mumpi muwanvu okay Allen mutegedde akola show kyaza entono very good munene kati ye munene bangambye ati kati bayina gwe baleeta we yasooka yasooka yatategeera nga tayina magezi kati Nalusiba bamuyita oba Alice nga tategeera kati management n'ekyusaamu bawa kati omuwala bamuyita Allen yakazaala n'okuzaala very good kuba mukwano gwa musajja wange Kadima yali yesimbye mukubwayo mupye mubende bamukuba kati biseera byaddako kakati bwe yali yesimbyewo n'ayogera bwe yali atukuŋŋanyisa nga bannamawulire naga ne professional mawulire kati nze nabagamba mu nsi muno nze sirina muntu gwe nfuna nga sirina kyenkujjako Megaton oba oyagala oba toyagala ntekedde oba nga alina kyenkujjako kubanga information gye nayina mu biseera bya Suna Ben mu biseera bya Ajali bw'omutandiipadde platform oyagala toyagala era nandibadde siina mmanyi naye lwaki tinamanya ti Megaton ino omwetaaga ate mbeera omwetowaza okunkyazanga ku channel ye nze gye saayina by then kati Allen bw'amala okutweyanjulira nze nasigaza ennamba yakalube kaggwa nga mugamba naye nga nkoye mu kyalo Allen ye yali eno ng'ali mu Kampala olwedde ng'akola wa yali oba ku KBS awo yali ku KBS awo nga yakatandika awo kati Allen munnange nga ngamba waliwo ennamba gye ngenda okukuwa katubyogerako kati tebikyalina kye bizza nangamba tuyugamba ti nze ngikoze eki naye mukubire bali mu auditions bali mu kunoonya bakozi mune nga mpa ennamba ng'omusajja mukubira bwe mukubira Mitannington Mulangi yali akola ku bukedde guys very handsome guy and very kugamba guy ali humble tayagala butaala ye ne bw'omukwatako bwoti kakati omusajja nga ngamba jangu okole interview nga nsikola nko ku TV nenzijaawo ne tumala okukola interview nenzirayo omulimu ne gubanga mu bufuze tebagumpa mikwezi biki ebyo owaayi kale kakati omulimu tebagumpa nga nzirayo wa ewaffe emubende naye ekyenjawulo kye nayinako olwo oba ekintu kye nafuna nze bwe nasaving enamba ya Hannington yuka nayina radio nga bwe mbeera ku radio okwenkwanirizaako kwenekobezako negaba wasibyo tyembere tamtezakongezi kali katya wajogera mu maaso n'okubanga temunango tuningidde oli ku radio esinga okubeera eyakayo mu kibuga bobende bagita Heart Poma agamba ati omukometa Hannington Mulangi ku KBS TV decide zaawe Mengo kubuzizaako nnyo tegaba okola kya bbeyi nnyo oba kubanga otuniza omukutu ogusobola okubeera ogwakatawuzi lwaki abakozi abaana abava embende bonna bayina ttaki eyo speed nyingi ndowooza n'ekyalo tuba nina gayi then n'ekirala nina gayi akola abakozi abasinga kusimba kati waliwo gayi ono Segawa Shuaman ye mupya addako mubende municipality kati waliwo n'omulala Kakosi Lubuto kati olaba entambula gy'otambula mwenna bwe mutu gimutambula bamenta baffe bw'otunuulira abamenta benna kati ffe twakula tuli abakampere waliwo basuna Ben abo twakula tubawulira bambaziira Tone ba DJ Masiko naye otukoze bubi kwezi otukoze si bulungi kaakati yange siri bulungi baganda bange embeera kye tuli bwenu ate buddayi ndoza ne butazaayo ate banajja banaabinonera bantu bakulu bayinza okuswalira mu kamera akugambidde owaaye nanje tubatukola ayi maze sirya nanansi nnyo munna kyetugenda okukola nze idea gye nnina mbadde nteesa anti maliriza
tugiwanduleko bagire kati era ogenda tulemesa bijja kufa sho bannanga kajja omutima kubanga nkulabye mu mutima teguteredde ng'ekiwongolo kikuweereze ekona sikayabise bulungi kimala olete ebintu byaffe namu at least awo kati oteredde omutima nayo naabadde bubi musajja wa kabaka mwami kwezi weebale mukulu abadde bubi embeera abadde agenda kufiira wano ngobadde osinga kuba gwe nekyo ebadde efudde nga kajja kweyogeza leka gwejugala yabiri badde nno nsabira gwe leka kati mujja so kaakati okuva olwo netandika okuba nga mutuweereza bu recording nga mbulaga nti mutumira ng'akabonero akalaga nti nze nina olwedde omulimu gwe ndiko nina experience kati neetaaga TV. Kaakati ekyenjawulo ekyakyenakola kaye wisdom bwe nalina program gye nakola nga bagitanga ekibozi kya ttawuni nga simulabangako ne jjajja Ichuli omugenzi kakati nga bumanyi obbakubira nga nafuna ennamba zaabwe ne mbakubira ne mbajjako content nga bali live ku mpewo kanesigaze ennamba zaabwe ne mbeera nga mbeekulubeesezaako era bwe nali zja KBS namukubira ne mugamba nyina ennamba gye ngenda okuwa ne bakubira wage nti ndi muganda wo kaye yes era kaye muwe bimuli bye sijja kuwa kubimuwa ne Douglas Lwango owa after 5 ku NBS kubanga namujjangako bu clips amukubira nga nange omanye okubeera mu kyalo ng'oyogera n'abantu ngabo ku radio yo ng'esobola okuhostinga abantu ngabo bakwanga obudde ng'abagundi abasibe babatawanyi agakatuna mugulu bampanga obudde I don't know why but bampanga obudde kaakati omusajja n'akuba yessimu era ngenda okutuuka ku interview nga bagamba ani mutabani wa Kaye Wisdom mutulyako ssente ali ludawo akantu ako kakwena bagamba nti Megaton kino nakyo interview eno abantu bajja giyigiramu bingi kyangu nnyo okuba ng'olina talent nefiira mu kyalo singa oba teweeteze okwepositioninga na D na wa kikulu nnyo tize nali nsobola okubeera nga babeerayo ne bagamba kikole Sanyuka ejja kuyita kikole KBS ejja kuyita kikole bulad abasajja bwe mmala okufuna omulimu nga ntandika okukulembeza ti talent yange bampita naye emirundi egisinga gye weegendereze wabaawo bu message obubeera indo bwe tuweereza muganda wange wano nsobola okuvaawo olinawo kagaapu awo kati oli bwamala okugufuna kyava akulimba mbu bamuyise buyisi naye nga wa ntegerekesa bulungi nti kati neerwanako mpaka tukati story short nga nnyingidde Kampala ne ntuuka nalina program yanatandika mbayita Youth Empire ya Lwamukaaga lwokka nga mpereza na kaloboozi nga sirabika mu kifaananyi ne nimba ne mbalimba ne bagana navuddeyo mu bende naye nga sinnavaayo nga nze nzijja ne mmala ne nninya n'enzirayo mu bende ku mulimu eri nga sinnasiibula nga sinnasiibula ne mbagamba ne mbalimba nti napangisiza mu Kampala kati ne nfuna wiiki nali nsabye ka live eri kati nga mbeera ndabika nnyo ndoza mukama wange Solomon naga naye omwana oyo abeera alabika wano akola biki wano ate oyina engeri gy'oyingira awantu ojanga akola ki wano kati wali ekivubu kya Gravity kyali Lugogo kyeyatandikirako naŋŋamba osobola okudda mu backstage no interviewing abantu kiri ekivubu kya noyogera ebintu bwe ebyo ne mugamba ayi mukama wange ebyo byenkolera ddala nga munnange bampa owa kamera nga ŋŋenda Lugogo wagambira tuli wano wajededede kituli Lugogo ekivulo kitambudde masavu mama w'abaana kirikya oziki kyoyagala ku Gravity akuyimbira kayimba kikosinga okwagala kikyosuubira olwaleero nga babiweereza mukama wange agamba akaana kanje samidde nga babiweereza olwo Solomon Semakula agamba nti akaana nga kanje samidde byenjagala ate nadde emabega okakana nga bampadde main program ya Monday to Friday Tingisha Vibes nga agikuba natandika sina sponsor olwaleero ye program kakati gyoyinza okugamba nti at least inaba sponsors abali corporate. Tingisha mukola biki? Tingisha it is a street show. Era ndaba kutingisha ate bwandaba wano ndi mulalamuko mu misonga eziri serious ne wali mbeera mbavubuka kiri kitya kubuzizako nenkwanizako oli otya oli Kyegegwa Kyankwanzi Kiruhura Bukomasimbi Mityana Sembabule Kalungu Masindi Fopoto Kasanda Ajuman Pakwachi Lira Soroti Kampala Wakiso Mukono Luwero na Misiro na Mutumba Kabale Lukunjiri Kazo Ishaka Bulamoji Luka Nakaseka Nakasonga Nakapiripiti Malaba Busi ya Mubende Kakumiro Kagade Bundi Bujo Shema Kata Kubikwiri Bujiri Kisoro Tiri Nyina Mayumba Alibatong Kiryandongo Tololo Moroto Moyo Kata Kwibutale Jabutambala you know ani mental kati ngabo gamba ngotandika presentation ate gayi gwe nali negomba mulala bamuyita Madimbu ko mutaka wa Kabaka ali ku radio buddu yes Madimbu ko mutaka wa Kabaka Eva Smart bichi katezi yali mental wange ngobya negomba ye lwaki kikyaganya okugira
tomanya Madimbuko is a good presenter. Is a very good presenter bobanga nawo mutegedde. Is a very good presenter. Mumanyi akola ku macha. Yes, very good. Mulungi nnyo kigenze. Mumanyi kuba bwaba katolaba Ndawusi waba akola ku macha. Yes. No uliza ne Madimbuko. Yes. Kati kikokata ko genda ko Ndawusi owulire nono. Ono waba akola intro ze. Yes. Kubanze nasoma radio. Yes. Yes. Madimbuko is a good presenter. Banange wakabi. Gwe tomanyi wakabi. Madimbuko mutaka wakabaka ever smart. Ya mulungi. Yeah. So is my mentor ate naye namufunia ku Facebook. Kyegambye okwefasa. Namufunia ku Facebook ne musaba ne mweleza friend request. Ne musaba mu meeting bwe tutyo. Kanembera ngo ntandiko mwagala bwe bityo. So naye ngate jengenze nkula ku radio wo nga bompulira tonjawula na Madimbuko. Era nze radio nasokera ko abankwe we musajja wa kabaka ate wazeeno ngamba gamba kikani ngamba nyomu kwene mugambo wayi bangamba wali omusajja Masake yankopa ne kiseka ne kigamba we agadde kati so bino byonna nga bomanyi timukisa buli omu nenjanga nerandiza but he is very happy kyonna kyene becoming anjagaliza ne wankubadde nga bomanyi nange sinatuuka nnyo kwesobola search okubanga nange nsobola omusitula naye with the time I know is one of the good guy bemanyi nti singa Kampala bawamukko obudde ne mutunuulira Madimbuko yandyanguyo kuba kati Madimbuko musajja mukulu ye mukulu musajja mukulu kati womutunuulira mukulu is good ayina engeri gyakula nze bintu bye ali smart presentable ne bomulabyeko obulabi physically kuba kati awo watula kusimba awo lwakuba aliwo abaliwo tula kusimba awo kati unaamumanyi yayagalako beat enkola ya beat asobola kukolayo John Mark asobola kukola ku beat eddoboozi lye ery'okupakuukana beat tosobola simba kati ate mukwano nze olowooza gwa mandeevu naye simanyi lwaki naye waayi ebintu by'emirimu birizibu nze kamba nyumize kakati asayagala kwogera ku balogo nti kusimba nasangako ninalugwa naŋŋamba mwogera mwatugamba tuli balwa wamma nze simba naye byonna nga biri awo by the way ebintu by'emirimu si byangu nze bukyanga ntuuka muno nayagalako nange radio kani imagine nti radio yambula ne radio zonna ezirimu yakubula nembigezaako naye nga bontunuulira nenfata gye nfatamu kubanga nze wa Mandevu nali ntuuseewo Mandevu is my best friend like is a nice guy kuba nagendako wa Mandevu mulungi nnyo nankola intani ne ŋŋendawo ko nga nakatandika ebintu nga nemwa CD yange eya demo ate Mandevu kyaliko ne baba taakuwe ye muntu gw'otavaawo ng'onyiigidde kati that is a good manager nti tovaawo ng'omunyiigidde akuteerawo embeera ekusigaza nga akyakwata amasimu go ekusigaza nga mukyayogera yoyo Mandevu nembigezezaako ne kugundi wane wadda muzikungu akyali kugundi radio 4 nagendayo oyo ali ize naawe nagendayoko nansiimana nnyo nasevinga n'ennamba yange ne status tuziraba ye munnange ajja kuwa akyaliko ku radio 4 kyali kati munsabire omulimu kungu teyina buzibu nagendayo kawo bulungi nnyo kati nze soyo olw'omukaaga twagikolanga naye kati okuba sikyalina nnyo budde kungu jangu management ulieri yali ekalubamu waliwo abantu abaliwo balina emitima emibi kwanza osooka okugenda ku radio 4 waliwo bamuyita Pastor Ronnie nampa nalinga nkola ka segment bakayita why not kati n'atuuka ndowooza n'avaawo kati akantu ne bakalwanyisa nze nenvaayo ate kungu yankomyawo nenkolayo munnange zirange mukwano gwange nesimanyi kati ate nze life yange tulaba nti ndi ku TV ne life yange mpulira ng'ekulukutira mu radio because nyina concepts ez'enjawulo zensobola okudrivinga mu radio nenkusuula eddalo nebo abatulaba bwe natandikira biri ebintu by'abahaji n'ebirala era bwe wali weegendereza mu comment section abamu banvumanga naye ng'owe mubende yali ampuliddeko yakugambanga comments nazirabanga nnyo bw'abanga oyo muyaye akiyingiddemu ne bwe munaleeta sasi kumukuba kuba bamumanyi nakolanga program bagitanga Sekanyolya extra the undercover nga ndi community based stories bangobaganya ku ttaka omwana wange yafa n'atafuna bwenkanya kooti n'efutyanka emize nakolanga programu eyo simanya aim global super life bamuzibye bakoze byonna yes nga nze nnondoolaga ensonga ezifaanako bwe zityo kati mubende nengikwata bwe nti mu ngalo zange ttano era nze sebe mubende ombuliza mitaleena mbuliza mitaleena atali muyise buyise buli omu amumanyi meyanga oli w'amaanyi emubende nti ombuuliza mu Wamala region oga MC Mayor eyakolanga ku Heart FM radio yakolanga ku Point FM radio ate municipality ndi musajja agundidde era Land Road lwaki teweesimbawo lwaki teweesimbawo nesimba we waffe semba buli batete mu 2 2 ne bankuba
nenkomawo nentawakala kati ebyobufuzi ne bw'obimpunyirizaako biwunyiza ekambyogereko bwogezi nakoowa so that's how I came in Kampala bakuwa omulimu ku TV ntandikira otandika tutandika okumanya naye ka TikTok nga nzija nako kuba nve mubene nga ine emitwalo 3 by then omuntu okubeera mu kyalo eyo ng'okola obuntu bwo naye ng'olina emitwalo 3 egy'abantu ku TikTok kyali kintu kirungi naye mbende kyembagalako mu musinzo tuleetera abantu abampi wano abasinga obumpi baddwafu ne bushuwamani nga simugwa si waayo kuba kati naawe olaba okalina Joshua Musasizi mumpi biseba abaayo Joshua Musasizi nze ate nze ndi bwe mube nze ndi wesemba bwe bibimu musiru mubaba gundi bibibamu kati noono gundi gani John Makasega walabika weeyo kati ono ye waawe oye waawe ono munyolo weka 10 tuli kumpi na bumu nage siri mumpi lwakwa meya kati meya awubula katono okubeera ddwafu meya olotuuka ku TV ofuna omulimu gwo bwe tulabdagikola obulungi togezaako kulumba tutambule bwe tutyo kale saagala kati obadde oyagala ki tokole kuba nkulaba kati otandise okwemiima nkugambyeko katono kati otandise okunyiiga abampi nentodato kale meya oli muwanvu meya muwanvu meya oli mulangaatira tujja tambula kati otandise TV oyingira abantu batandika nnyo okumanya ku nsonga za Aji ne Ajati nsonga ezo oziyingira era omaze ebbanga ng'ozoogerako kati wala tutambulire wano Suna Ben eyakyusizza yakuyambe n'okyusa obulamu yangulidde emmotoka ofuna otya Suna Ben ofuuka otya mukwano gwa Suna Ben otugenda kwogera emikwano gy'olina ozoogifuna otya naye katutandikire ku Suna Ben eyakugulidde emmotoka saawa eno tokyatambuza bigere nga nti nga naakajja e Kampala bwe bampa ka programu ako ak'okukyazanga ba celebrity omuntu gwe nasooka okukubirako ku ssimu yali Lipazo nampayo ka interview Lipazo nampayo ka interview namusanga ku saluni yawo mu Boston then omulala ali Henry Mwanje oyo muyimbi nkuwa abayimbi bali bembadde nfataafata eri mu kyaleera kati then eyaddako yali Suna Ben bwe mukubira essimu mugamba oli serebu kibiki nsaba okirize nkujjako ka interview ebiseera ebyo yali agenda na ku show ya makutano nga natogera ku makutano Suna Ben namusanga ku Vision Group nga mujjako ka interview that was my first time okumusisinkana physically guy nenda banga ali ize biki kakati ne tubeera waawo nga nkola ebintu byange nzi simufuddeko sibiriko naye nga agaba omanyi tovuuka ina nga weegomba okusemberera abantu ngaabo kakati agenda afiirwa maama we bw'afiirwa maama we saali na mmotoka naye ne ŋŋamba Shuamani Segabwa tetugenda kuziikirako Suna Ben nga ŋŋamba yes tulina okugenda naye nze sigenda kuziika tugenda kusulayo busuzi tujja kukomawo ekiro kasatu ajja kuba atulabyeko era that's what we did nga nindira Shuamani awe namuŋŋoona ng'ajja tugenda mu mmotoka ekiro twatuko essaawa kulumbe saado zanga 7 twabasanga bayidi kenzo baki Suna Ben nga amanyi kubanga twali twerabyeko ng'era akimanyi nti ndi ku KBS nga ŋŋambaye ka TV kamwe luliwe namujja ku interview nga ka TV kamwe ndo kalabwa ground yerabye kakati nga mukwatako nakati kakati nga mukwatako mu ngalo ng'era mukuba ekitalo kamunnange malo mukuba ekitalo saali na sente omanyi oli mugumu meya sente yo okomya kuginyumyako naye gogabanga bano bebakuwa ng'ogaba olwala hana meya oli mugumu naye mbega sikuwanga ku sente zange onyumyako kinyumye sikuwanga ku sente zange kyejawo otegera sikuwanga ku sente zange wampadde zijukizaayo sikuwanga omutwalo mpa omutwalo sente ze mega omutwalo meya neka tewapaki gwe meya ne sitakuwa sente ku byankukoledde gwe meya okay kakati nga munnange nga mukuba ekitalo awo tubeerawo kaawo tumala tusawa nga 10 tusimbula tukomawo kati bwe mmala okukomawo ntuuse e Kampala ebintu bya Suna Ben akola statement ya trending ennyo akayiringu yayita omukyala akayiringu yayita gundi nambwa ya akayiringu yes bwamuyita akayiringu ngenda mu comment section nga ekutta omuliro esalira Suna Ben omuki omusango
ekyenjawulo kyenyina Megaton kyenjagala otegeeze n'abantu nti nze nyina ekintu kyange sikyamuka nnyo sayidi kyeriko abantu abangi wabula nkozesa nnyo omutwe gwange okunsalirawo obutagendera ku mitwe kubanga mingi wabula nenjagala nkozesa omutwe gwange guno okole ki kusalirewo Suna Ben bwe ndaba bamusalira omusango nendaba mood nasoka nemmanya yayogeredde mu mbeera ki nensoma face ye face expression nemmanya nti omuvubuka ono alabika ayina ekintu obusungu ayina obulumi kubanga omuntu wootuukira okubanga omanyi nti olumbe luliko bannaddiini n'abalala waliwo ebintu ebitukolebwa n'otyamu noga abantu tukulembeza nnyo mukama n'abasamizi kizibu nnyo okusanga omusamizi ali proud naye natunuulira Suna Ben nga atumye maama we n'amugamba towummula mu maaso g'olumba oluliko bannaddiini bamaseeka bamasekkati baani bonna ne bapasita n'atuma maama w'omufu nemmanya waliwo obulumi omwana ono bw'ayinza okuba nga aloopye mu bannaddiini n'atayambibwa nga kaakati omuntu yekka gw'abadde asigazza okuloopera ye muntu ono omufu ali wano kati nze mu public ng'eri musalira musango nze ekyo kye natunuulira ne ŋŋamba maanyi kina influence kye yandibadde leetera omuntu okusaba omufu amulwanire tawummula segirenya towummula era mba nali kaboda nga ngenda waliwo gayiwe mukwano gwa mita DJ Masiko eyankubira ono Masiko owa Masiko Entertainment oyo Masiko Diary Masiko bikoze bityo mumanyi kakati ye yankubira essimu ngangane meya obira mu nsonga z'abantu eza Suna Ben tonnaziraba ngamugambe ensonga za Suna no Ben nzirabi naye nange mbadde ndowooza kukola video ekola ki ezoogerako nga ngamba munnange tutaase Masiko yayogera nga munnange kaboda kantuuse wakera olwatuuka ewaka bwe papa nga neetega kagundi kalingira iti kange olwange kati ntuse mbwa akabaka bwange ye awo ofugira ndi mu ofiisi yange nga ntandika njogera nga ŋŋamba bannaye kino byonna nga mbyogera eddakiika zange nga mmeka ŋŋenda nya ku TikTok ŋŋenda okkeera ku makya nga video eri 10,000 gwe tubadde twalinda bannange musajja amagezi Katonda yakuwa amagezi wolololo musajja gwe Katonda kutuweera omukisa batiimu enkalakasi yonna ya Suna Ben ezze mu kabokisi meeya mazima nze nakima amazzi ku nnyumba eyo meeya nze nesigundi nasasulako nange ligundi meeya kakati nga mmanyi ensonga ekitegeeza eri serious nga munnange ntandika nkola part 2 bwe nkola part 2 nga nfuna kati olwo omanyi emboozi zino ffe zetukola ku TikTok wakukanako ne YouTube nti ffe ku TikTok bw'okola emboozi awo oli agirinako details mu comment section omulabirako agirawo direct oba najja ne mu kabokisiiko naga nyina information ekwatagana ku nsonga eyo kati mwe nafunira abalina information kyova amakanyanga kwebuza nti information ogijjawa kati bwe nafuna information walina bakigatto bo kankiyite bakigatto ntandika okufuna bakigatto kati olwo omusajja ono omugagga gwe yaguza Haji Kamoga eyakutunda naye olwedde kati kyolina okumanya nti ensonga bw'etandika waliwo ababamuweerako obujulizi ababamukola ki abamumanyi naga nti kiri bwe kiti nonaga kiri bwe kiti ne bwe kiti that's how I started nentandika okukola videos zange kaakati Suna Ben tannankubirako yadde n'okukomentinga ng'oli awo okola bwannakyewa ndayira nga nteeka Katonda Suna Ben yankubira ndowooza nga wayiseewo ennaku nga 4 ng'oli ku namba ayo okalakata sina kalakata wabula nakugamba nze analysis wange abazibangobera nakati ku Megaton bakimanyi osooka kupimamu nze mpimamu njagala bategeeza abalabi najja wano Megaton lwasooka okunkyaza nga Megaton ekituufu yamaze dde okuba nayo n'oludda lwe nze nali side ya namba ng'era etakibakweka ng'alina oludda lwe era Megaton ekigambo kyasooka okuba nanga meyo oli mukwano gwange naye era kuno ntutekwokeza emboozi abatulaba ne ŋŋamba Megaton ndayira gwe just mpa platform nze ndete byange naawe beera ku side yo kuba nzijukira nagamba ekigambo ekyo nga mmaze okubeera nti nasinkana nambwayo oyo ne mmulaba yayina omwana we nali nasho gye ndi mu kukola ne Naalongo Kitone museera yalinga atambula nnyo ne Naalongo Kitone ng'omwana we mulwadde ne mupimamu kati mmala omupimamu ng'ate nina enkeera okujja okujjako kati ne gamba meeya kintu kino kikulekawa era kikuleka waggulu oba wansi nonga atofaayo nakugamba kimu tofaayo ne gagwe nkola ki era twali tutudde wano mu comment section mwe tatera kulemererwa nga comment obuuzzamu amaanyi
otatera kulemererwa naye nga n'abakuvuma weebali bakuvuma meya bakuvuma banvuma meya bakuvuma banvuma meya bwe bati banvuma ekituufu kyo bakola ki bakuvuma anyumidde ageze kunkuba luse ku power bank etaliiko muliro naye muleke kaakati wakitebagula ebyo basajja banka mitwala bali bubi nnyo bali bubi tebali bulungi kati gwe kitebwa gikyajinze kati otambula naye tebwa gikyajinze banange meya kaakati nga bankola ki nga banvuma naye mu byonna Suna Ben zaali sawa nga 4 yankubira nalina mu ntebe waka mu ddiiro nga ndaba essimu eva wa Suna Ben kuba nali njina ennamba nga ŋŋamba muganda wange weebale nnyo Suna Ben nawebaza nagamba weebale nnyo meeya nnyina buli kimu kyonna ekikakasa nti ennyumba yange naye sirina muntu n'omu yadde bulogade munnamawulire ayinza kunneesiga naye neewuunya gw'amaanyi gy'ogajje n'emifumbi okutandika okunnwanirira for the first time musajja twayogerera kikanga 3 naye ng'omusajja buli gwayogera kimu agamba weebale bannange meeya weebale muganda wange weebale muganda wange weebale nakuba mu nsonga za Suna Ben ne muganda wange ajali naye muganda wange weebale kati ate kyannyongera bwongezi maanyi onzijukiza ajali wakuba amazina ku kooti yesuuti yeyo gyeri n'ogira naye wanyumiranga amasuuti naye kati mu Kampala ng'obala train ebyo byonna gwe bikuyisawo buyisa kati ka video kano kawali ozina amazina ni yakakola simanyi bakwongeramu speed oba speed gye wazinirangako bakuba yaayo musikira tutandike nga bamaze okumuta ge wazina ne meyo oli muzinyi ekitone mwekiri nze nzina ekituufu nze nzina meyo oli muzinyi ekitone mwekiri nzinira ddala ekolo wazina nzinira ddala kituufu nzina kaakati nga munnange Suna Ben kati atanyongeramu amaanyi olwa video zo z'okola kati wale namba ezo mistake gye yakola ate yandeetera era nsumulukuke comments za namba eziyateekaga ku video yange lindaku yajjanga n'akuyingiramu kati comments ziyateekanga ku video zange bambi teyamanya era banoza bagenda omubuulira obutaddamu commentinga nga kiri too late because buli ya commentinga nga gyenzijjayo nenjitaaginga yayogera yakusindikiranga commentinga kubanga comment yasooka yagamba mbwe mwogere n'ekyenjagala obbagamba kati abawene ku receipts anti ababagamba ettaka lirye kati abawene ku receipts namba empoza ebiseera bye yalina receipt kati bw'ayogera ka receipts wengayiziiza obwongo neŋŋamba nti ettaka mu Kampala ne mu Uganda yonna tewali ttaka libagulira ku receipt ettaka baligulira ku ndagaano oba kyapa ne mugamba maama bw'oba olina receipts ne munaagenda wa ebyo tebikola alina endagaano oba alina ekyapa yenna nnyini kintu ye mwenye n'entaputa ebyapa nga nkulaga nti kikulaga kyava mu mannya ga Kamoga ne kidda mu Suna Ben ne bwayitawo omwaka mulamba ne kidda mu Nambwayo which means bwe muba mwagula mwenna ettaka mwali bakufulumira ku kyapa from the beginning. Yes, of course. Naye wano tulaba nti wayiseewo n'omwaka mulamba kati ntuuka mpera confused omukono guno nange gunkyanga kubanga ku transfer forms kuliko omukono gwa Suna Ben. Suna Ben angamba meya ndayira nga atya Katonda omukono si gwange bagufoojinga. Meya ndayira ebirayiro na meya nanga musajja nangamba omukono si gwange. Salishimu. Okategeda akantu ako. Kati transfer forms zino bwe malo kizula nti omukono si gwa Suna Ben ne mugamba okakasa nti ye ti meya byonna twabikwa ne forensic report yafulumanga omukono gulaga si gwange ne mugamba pa forensic report. Forensic report chechi amulabi. Forensic report ye report etaputibwa omukugu mukutaputa emikono kyekiwandiiko. Yes, oba kyekiwandiiko ekitaputibwa oba ekikolebwa oyo omukugu mu police mukutaputa emikono oba handwriting. Kati bataputa ne bakizuula byonna ba forensic report ku kyapa ekyo ne bakizuula. Yes. Bakola okunoonyereza nga bakozesa omukugu wa police. Omukugu mu kunoonyereza ku mikono n'akizuula nti omukono ogwo gwali gwa Suna Ben. Yes. Kati forensic report nagifulumya leero Suna Ben ne bamuyita enkeera. Awo ke kamalamu bonna n'abaali bagamba Nambwayo tiimu Nambwayo yonna kubanga natuuka ekibayibuli natuuka ekiseera natuuka level ne omusango ne gubanga gulinga gwange natuuka n'engowuninga okijjukira ekyo nga buli muntu yenna ku nsonga za Suna Ben alina buuza meeya banange weetala
netala mwankwa mu olingana mutalo munyage mwanzi jakobu ngenda makindye ngenda wa nena obuntu wali obwagala nera bwakukolera bwankolera sabu je omanyi kamera omanyi kamera ate kati naffe tweraga kati malaga kutunduza mu kamera yange ate kati mikono gye mwankola gikyaddayo mwankola mikono gye nafuna nagifunira omu tekikyaddayo ba Muhammad Nsereko president wa ecological party namufunira omu Haji Yassini namufunira omu minister Nakiwala Kiyingi namufunira omu bahaja ali bonna nabafunira omu bafulu figa bennyini nabafunira omu minister Kabanda namufunira omu baani bonna betwogera kati bogamba abasajja ab'amaanyi bona nabafunira wa nabafunira omu mu nsonga ezo kutambula wano ne offices ezimu nazitambula kyova ntera okunyigira abantu nagamba nti meya otuliddemu olukwe lwaki okolagana n'abana bagamba nababuuza kati emyaka gyange gikolagane n'abaani eriyo emyaka meya tuliddemu olukwe oli munyampi wanyampa nembagamba ze gino emyaka gyange Uganda eno woofunira emirembe woba ogenda nakugamba ojja kuwoza munyampi naye muganda wange Kampala eno givugamu akamotoka Kampala ogigulamu akapoloti otumala byonna obyogera bodde ewaka obeerayo wekka ebakusaba omugaati nti why school fees teri kugenda kukubira nagamba nti oli munyampi tagenda kukubira era nze mbalaba abavubuka n'omulaba mukazi sajja wattu mwaka ku mwaka n'asiiwuka empale n'ayambala emu muganda wange nga bw'onoonya struggle bw'onoonya enkyukakyuka making sure nti nawe wejja mu mbeera embi enkyukakyuka twagala otutuuka mu nsi ensuubize nga tuli kubanga ne mu nsi ensuubize njagala kutegeeza ebigambo bino abagagga bajja kufuna ebifo by'okunkizo era ensonga lwaki olwaliro Sam Kuteesa lwaki ali mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'akolerako ne Muyamini ne Muyobote yes nti gavumenti zonna zibasanze bagagga kati gwe bw'onoolowooza nti gavumenti gy'oyagala egenda kusanga ng'oli mwavu muganda wange era ogenda sigala gavumenti zonna tezaagala baavu teri gavumenti eyagala mwavu yeeteeka ku ndayira nga ntya katwa tebakulimba teri gavumenti eyagala mwavu era abagenda okugigegeenyaako ye mmwe abali somehow abalinako we muli meyo ono tumwetaaga mwogezi kakimu ekyobwogezi mwekamba buulire Megaton gwe tumanyi muganda wange kubeera mu katundu nga kano ng'olinamu akayumba kuba ng'olinamu kapolitiko tinemu nabyafuzi akumanyira kitono osanga omuvubuka ali eyo ali mu myaka 3 talina wadde 5 ku 10 talina wadde 2 okitegedde ekintu eki alivuma abantu alumba 3 awoza gavumenti emulumizi obwavu tulina wadde ne kapolitiko gwe kyogamba ffe ababuguze tukolera gavumenti nze bibabuulira nze tulina era nagamba gavumenti tulina abantu kati ebimu gavumenti sente zemuwa abantu abalala ezitalina kige muziwa abantu abagenda okugamba abavubuka amazima amatuufu nti ffe tetukoledde gavumenti okubanga olwaleero tulina bye tulina kituufu bavubuka mmwe muyige okusabako muyige okuwa abakulu be mumanyi ne mutabanya ekitiibwa gojja kuddaawo olyawo otambulaganaga Kampala tebatambula mutwe mukalu ebimu sijja bibagamba naye tebatambuza mitwe mukalu muli bantu bakulu so kakati gundi akuwa amaanyi weyatandika okubeera nti akomentinga ku gundizo omukundu wa poliisi akebera forensic report eraga nti emikono migingirire olwo ki ekyaddako awo byonna twabira Suna Ben bamuwa ekyapa bamala omuwa ekyapa Suna Ben tugamba nze namwita ne idea ya kyapa mu ngalo ekivvulu ne muga kati wategedde yakikolera ku makutano yakikolera ku jogies ebulaga ya ne mugamba kati omanyi nambuza meya tukitume erinnya ki tukitume kyapa mu ngalo omusajja nga yakwesiga nnyo mmeeya ne muwa erinnya omusajja yateza butanneesiga because namulwanirira nga tammanyi simumanyi nakola ekivulu ekikuba ssente nako nagendayo nanyanjula mu lujjudde mu bantu bonna n'abagamba munneebaliza musajja ono yakolera ekivulu n'ateeka embizi ku gundi ku stage sijjukira nasaagisangawo yaliwo wajiwanyo budde waliwo yali agikutte bwati ng'agitadde ku mutwe oba keeki gye walaba gye bakolera mu keeki yali mu kifaananyi kya mbizi ndowooza format walya musaali lwaki saaliwo obuzibu bw'oyina eddiini eno gitaddemu nnyaka janja ngenda kukola wumulaba mpaddewo it's okay naye gino gitaddemu nnyaka janja nze na musajja wange Shakibu Sekimwayi yajinyola ebintu ebyo embizi terina buzibu era kati bwe tubeera n'enjala n'ekuluma ate na Shakibu yeyantoza shahada Shakibu akuwa Sekimwayi naye ndowooza olaba bituba tobeesiga andi Sekimwayi kati omusajja yakuwa akantu kati wuliri Sekimwayi ogenda okumumanya Sekimwayi n'oluddiini yamufuula kyali naye musajja wange talina buzibu musajja wange n'abakazi bajamulwanira seeko oyo mulungi nnyo bane kalabika bulungi abakazi bakalwanira aleka bulungi bakazi bamulwanira kavuuka kabi naye gatabiriimu nnyo
Mpoza nenda ngenda kugundi ani akutwala mumula ajibulwadde yampadde umula ajibulwadde yakuwadde yampadde umula era ssebo nja kutegeeza omwezi ogujja okataligirya ndabisa okubanga ngenda kukwata ku kaaba ogenda kukwata emikisa gyeyunira ofuse aji kati umula oba tonnafuuka haji andi kati era nkulaba tonyumira kya aji saawe era nange mbajja kuba sinnawoowa nina kumala kuwoowa nengenda kuhijja lwaki towoowa nja kuwoowa kuba sinnafuna kuba kati emyaka gy'olina olina okubeera nga olina omukazi omutongo oli waka myaka emeka emyaka 26 ndi mukulu meeya eki kiwala tasobola beera mu myaka 26 naawe leka kuzannyira ku bantu meeya abantu bakwagadde tokaaba na kiwalaata tokaaba na kiwalaata naye kiwalaata senga oyina envi ng'oteekamu omwana yaŋŋambye teri kibinga kubeera ku boda ng'olina ekiwalaata akirabikamu bubi ate kati tumanyi mmwe bakulu abewalaata mmwe bakulu kati bwe naguze emotoka babe yaŋŋambye omwana kawukirizibwa ogejja olubuto nze ndi mwana muto naawe ndi mwana muto kyali naye meeya mukama katonda kye yakuyamba tolina kiwalaata kya kisiraani ate omanye ebiwalaata birimu gundi kati ekya mukama waffe ekyamaka ekyo kyabano abasente omukinyeeko andi kati nze mbimanyi kati ate ekyono omusajja waffe extreme media kaakati obadde okyanyinyonyi extreme media abadde kiveeko ati muganda bwe tobalaba emitwe oyo muganda wakatongolo omutongo tobalaba emitwe aishuwa kati ekyange kivaawa ekyo kiva nnyo wano bwe kiringa kya president Museveni meya kyovala otuuse ku byotuuse kiwalaata kyaki kati mwana yaŋŋambye okkirizibwa ogejja olubuto okkirizibwa n'okutuuka ekiwalaata kati emmotoka ogisuzaako waka tasula mu kitanda nakumanya meya wayagadde emmotoka yo nirawe omanyi nkumanyi otera otambula ng'obaguka booti naye kati ennaku zino ojja weegendereza gy'olingiza booti ekisumuluzo gye kiri gy'ogwirako olubege okanyiga booti remote nogaa kati onyiga ne remote meeya kati muva mu kivvulu ne Suna Ben kati Suna Ben tuva mu kivvulu tuba tutudde mu motoka lumu tunawe twali tugenda awantu awamu ew'omukulu omu yali amuntumye era kutume Suna Ben ne mugamba naye manyi nange ssebo siri muntu mangu gwe tebannakuntumako naye bajja kuntumako ate nga lwaki bakutuma bajja kuntuma nja kukutwala nja kukutwala ojja kuntwala nze ate ŋŋaana ng'akasente weekali by the way nzijukidde naye erinnya we nalitadde taddewo Sky Soldier ate nze ntambula ne basikayi wuliriza yateekawo Kasuku yateekawo Shalom addewo Frank Antambi mugjeeko ani oyo gw'osolose Sikayi Sikayi nedda abadde muteeka kuba wanditegedde kwe tosirika era wanditegedde nze njogera kati kandinyiize kasajja kaffe okalekanako ne kagane kayisawo kabonaabono naye ke kantu ke basinga obutaagala okayisawo lwa TikTok ke basinga obutaagala mu Nuupu wiiki ejja budget ejja eweramu nze wendi era alya ku looni nedda nze sirya looni kiringa nga ggula mmotoka ya looni siiri gigula naye kati naffe bwe twalowooza mwene Kasuku mundi manaye Megatron wakita ogula emmotoka ngenda kugula emmotoka omwezi guno oba ogujja naye sigenda kugula looni kale ate sigenda kugula kikekete kuza emmotoka nsobola you have money bakuba nti kale gwezizo ziri babasawo baganda butaka namanyira obutaka naye nange naye namanyira obutaka bwali bwankwata tebali nziba obutaka nange bwali bwankwata era nabugulagula naye kati natuuka nemufula nga sikyali sikyayagala butaka andi kati obuzibu bwe nabufunyemu otuuka okukatunda kati naye njagala okutunda liri awo ng'okutte ku kyematuga naye noonya abaguzi ate mbalaba matuga banga waliyo emisambu eyo wagulabayo banga waliyo emisambu amayumba gayo ga layisi biki bikyala teri layisi okatunda meka milioni 25 nzikuwadde ezo jja zikuwa katulabe 5 ku 10 kali kasukamu nga okuva ku kkubo okutuuka ku guuni walinga okuva wano paka mu kibuga okuva ku main road nedda okuvanga wano paka wali KBS okuva ku main road kaba kalungi kuba kati bode okutwalirawo 3,000 ate wano 3,000 wali gundi kyalo asokoleke 3,000 luba lugendo lunene kutwalira 3,000 luba lunene kati obadde oteesa oti 12 kalekeewo kabeerewo nakagula mmeka nze toyagala ndyeko nze kati njagala nafuuka bulo watugamba ti oli buloka ati kati poloti bwe nnina kati ngenda tandika butunda nfuuke buloka bungi naye mwate obutundatunda n'okola ki
nana ndigogula mu no poloti subulamu ku bulala nokola kiboti no kyenjagala ekyo so kati tutume Megaton Property Consultant ndeeta andi ninasooka tundayo era laba empoma era bali emusoke munguleko ka poloti kano kentunda kati ntandika okwetuma property ngamba Suna Ben ine kirowoozo esebu nange ekikola ki ekiteeka ya kavu Suna Ben yangambye ekigambo kimu kati otandise okulowooza ng'omusajja nangamba Semeya sina sereze nyinza kuwa okwebaza kati nkwe sente mmeka negwe tegekayo akantu olabe oba sikubeerera kikigambo kye yaŋŋamba Suna Ben lofiti kati mu basajja mu Uganda abasajja mu Uganda ba celebrity gwe nakakasizza nti asobola okukyusa obulamu bw'abakyaliba abamuliraanye omukaaga oba 10 bamuyita Suna Ben mulala gwe nabadde simanyi gwe nabadde boogerako David Utalo kubanyina bwe nali njogerera obujulizi bwa Suna Ben ebanga nti ne David Utalo ekintu ekyakirinamu bakyaliba abamuliraanye abakyusiriza ku bulamu naye abayimbi ne ba celebrity abalala balina akazaako Megaton kankubuulire omuyimbi ng'akubye hit kankwe ekyokulabeko ng'ali enskin aba aganye buganyi kukyusa bulamu bw'abakyaliba abamuliraanye abalina obusobozi lwaki tugeze ofunye booking emubende gamba kyaliwo nti baako wokwata awo emityano tayize nawe weekubeko nzenzije period gweranga bulanzi tewetaga nze gweranga bulanzi bangamba ne Kamiri oyo tayina buzibu otegeka ekivulu naga wayi ngenda yita ku luguudo lw'emubende yes n'omugamba ategesa n'ayitirawo n'akuwaamu ekyo mu bulamu bw'ensi n'abayimbi ne ba celebrity basobola okukikola naye munnange bamala okuba baagala babeere balina obulamu olina akasajja kesijja kukwatwa linnya naye mukama bw'ali bakantankudde bulungi ndikaatula sijja mwatula twatoba ffenna endongo buti naye munange ne kaakuba ehiti naye ebintu embeera nefuuka naye munnange obulamu bwakyuka wali muyimbi naawe nze saali muyimbi naye nali mubeererawo nnyo tutya tuli extent okuba nti nze nali muyiribira nogera mu mabaala ndongo y'omusajja ezanye n'otambula naye n'omwokyayo nga te naawe toyina ne muteeka mu kamotoka amafuta mugere n'ebirala naye ekiki nadibadde sinyiigala nnyo naye nalabidde ku Suna Ben kye yankoledde omutima omulungi ogwo kuba ne ku posita namuteekako omuntu y'omu n'agaana okujja okunnyimbira ne ku posita namukola ki wamuteekako n'agaana okujja okunnyimbira Suna Ben gwe nalabira ku bo ye n'akulaga nti ajja akubeererawo ntaata koma ku ekyo Suna Ben n'agula table bani abagula table Suna Ben table yali yaseremeka yali akakadde Suna Ben Haji Yasin in fact ye wabbiri yampa millions 2 Beef Organic sajja wafoyo gula table Dr. Senjobe Beef Organic angedageda ko mulabe nako nange njagala kumulaba nedda totosookayo baga omusajja yagambye yangambye ntwale motoka atere mu fulutanka gwe buli kimu ogenda kisabiriza so agula amafuta mu motoka yo togenda wa dokita togenda wa dokita togenda wa dokita ogenda dokita togenda wa dokita bwe buzibu ki togenda wa dokita n'ekisumuzo ngenda bwe buzibu ki bw'osanga akuwe fulutanka ze nina ki ate gwe gwakuwaza boda ebiri aja kuweza boda Dr. Senjobe taata akamotoka kona kaweese ne yaŋŋambye nti tole emmotoka mpe fulutanka yaŋŋambye meya emmotoka ffe musajja waddala sajja mulungi ate musajja mukakamu ate temumanyi tennamumanya bulungi teetaaga mumanya naye in fact yaŋŋamba bwe yampa akasente yaŋŋamba meya tokwata na kavidiyo abantu bajja kugambye omusajja mukakamu musajja akasente buba na bupya akugirayo bando todda na byakubalamu nagula musajja mukakamu Dr. Senjobe nsaba Allah akumpeera era namukulaga namala kozi gwa mundaga jugira twalina ani awo njeru nejja nekugamba kwate ennamba nopakukapakukawo nolwagenda saategeera ogamba oli omuyimbi yakola bubi naye naawe oli mubi ngizeegiza abantu kati kaŋŋende no ne fulutanka nja kukwokyayo olabe jezabulwadda wadduse emisinde nagambye ompeeko sente zagudde kati omulala obadde ombuuza baguze table Salon and Sons Shoe Center ku Hamu awo atunda ngatto yampa millions 3 ezo sizisazaamu yampa millions meka 3 waliwo timu omugaati omulungi mukwano gwa Shalom talina kye yali ampadde timu Bekeri obugaati obusinga okubeera ogwakabi wano mu Kampala guwambye mu supermarket mu maduuka mu masomero boogera kimu timu Bekeri yagula table naŋŋamba ate kati mutabani
naye yansuubizayo fulutanka nindoze motoka ngenda okugula ngenda kuba buli omu abasuubiza fulutanka bwe nazigattagatta ngenda kugula motoka ddala tupapyemu fulutanka ate yammeka eyeeyo osukka 25 badde bayite hizo tekwata kakale 25 era sala amagezi tebagamba mbu tugende nga kuteeremu bakuwe kashi lekanaawo kakati timu nagula table bantu bagula table by the way president gundi nzija president wa ecological party nayo naleta Muhammad Nsereko nampa $5 dola nekwata video nene boasting anateka ne ku status $5 tata yaja ku bando nengazo sijazivungisa okyazirina era njagala kutegeza ebigambo bino nagenda mu bondi ogule motoka nabawaziri cash sente wazitwalira muki mu kiveera wagenda otya ogeza ogule motoka yo soko tunyumiza olugendo logenda ogule motoka nate okuzikwatako era mukwano gwe gwedesiga nabuwe kiveera nimugamba sente mugagga simusiga nandibadde simuweera nenda mukwasa otwamala okubalansinga ne mukwasa ebiveera by'essente ne mugamba sente zezino n'agenda nazo lunaku sho yali yalwa mukaaga ku mande zigero tya sawa 3 emotoka weeri namba sente wazitambuza otya bazita mu kiveera oyo mikwano gyange bazita mu kiveera nenzirabako ne nga zitumye ziti milioni 2 ziti ne baziteekaawo ne tuzirabako ne ngamba nenda banga zigenda zanga abantu bazimpadde omunaku gundi buka kati dola zange wane ebitano nazijje owabone magaba soko atene $0 ziri mu meka nenda calculator ni mugati ko izo dola nzikuwadde Kasuku the boss man koko wazapa oyo president waba YouTuber ne bwebanga choba kinze gwe mpobwa president bwabwagala ngwe yandibadde nga tuyota kulonda president guy yankyaza olunaku lumu nansiima teyakoma ku kyakunsiima n'agula table shonga yankeera n'awayalinga songa Kasuku kwali ku mmotoka era akkirizibwa okugivugako ate nze lwaki tewulinawo cash money gwe ebyo bikyali bya theory Kasuku yava mu theory n'agana mu practical yakuwa akakadde Kasuku wazabanga nze sinalabayo YouTuber mu mativu ng'omutima gwe mugagga nga mulungi ng'ayagaliza ng'ate ayagala okupromotinga talents z'abalala singa abalina kyakuzuddemu nga Kasuku kyese okwagala kukuku manyi kuku maze ebbanga nga nkola naye nendooza omusajja asinga okwagaliza banne bangi ku mukono kuba bifomwe nga timunajja mu YouTube muno natandika channel yange abantu abasinga okunsika ku mukono Kasuku oyo nga mpita nanga Megatron jangu na channel bagijirako obulango n'umwana obulango babujjeeko naye nino olanga nedda tulina okukola guy ayina omutima omulala ate bakuba serious nnyo abantu abamuyingira ng'akola ebintu bye kuko ali mugundi ate mbakuba serious nga atandika dda n'okumpa akantu ku channel kuba baba ku channel erina obulango ajja kuwa singa atandika dda n'okumpa akantu kuba yanyanjula n'abeera proud of me n'akolako ne channel n'abakogu interview yalikolera na Shalom era n'addamu n'ampa mention nga yeewuunye okubanga ebbanga lyemaze mu kampani tenawula myaka 2 nti erinnya lyange libadde liboominga nnyo okulowoozesa abantu tirabika mazeemu nese nga tulina abantu abo nga Bakasuku nga bagakomise nga ndowooza kati tufuna Shalom ne tufuna Kasuku tufuna Megatron Lofit abantu basatu na abaana babeera ku YouTube zino nakulaba ng'olina views nanyiigamu n'okoze obubise bonaagira n'atakimanyi nti muneekano kazannyo nze nkabaddemu emyaka nenna mukasono si mubi ate si mubi namukaso oyo naye bwe yalaba nga mpanise show ye muntu eyatandikirawo kuŋŋamba naŋŋamba ngenda kuwagira namukasa kwegamba ngampa college kababa kange nkwagala nnyo namukasa namukasa meyo omusajja mukulu gwe n'ekigambo ekyababa ne namukasa kibiri nedda oli mukulu namukasa asatu mwemeka oli mukulu meya maka jona gambya meyo oli myaka aga leka kusanga motoka bajjaji kujjako mukama katuyaga nnyo kuzanya nedda ngaka mugulu ndi mwana muto nawe myaka emeka meyo oli musajja mukulu nze bugo mukaga nga 11 nawe katika mbagamba baziba ngo mukaga 11 nawe zize myaka janga 29 olaba bwolimba olaba kino ekirevu kyonna kisakatidde olaba kirimu n'envi meyo olimba olaba meyo ogenda kwejjako emikwano agakatono muggulu meyo ogenda kwejjako emikwano muggulu gai nawezezze laba olubalu olaba n'ekiwalaata namukasa ali myaka ekinene nnyo 25
Kugambye muto. Kati gobe mwemeka. Kati nze nkoze nayo okumala ebbanga muto. Goyine emeka Nze kale. emyaka 28. Aivo. Nkula bulungi. Nkula bulungi. Ne yankula bulungi. Kadube. Mimi ino mutima omubi n'emyaka gyange gikuluma. Ndabo kunsirwalira ko wabula. Baga tuna emyaka 32. Nkugambye sinnabituuka nako. Adi. Mbundabika bulungi. Netta tona byolabika bulungi. Ate emyaka gina kulabika bulungi. Ate olaba olabika boti we namune kasenti. Mama oba kuba ate bukyalo dowooza kati Mukama kanasa kati kuwaataani. Muga tulabika bulungi. Ereka naawe kana akasusume Nze yakwata. kugaana. Agwe. Kwata ko. Naba sikini. Ale sikini y'emmotoka eyakyuse olaba abantu bangambye sikini yakyuse. Bwe kimiti wafunye emmotoka kati first namanyiira mmotoka. Kati erimu olugundi gundi kati dayo mu mbeera eri. Ngenda kunyumirwa. Kati so abantu bakuyambyeko abo. Abantu abateba baguze tebo babadde baweeraweerako. But all in all abantu Jolo Quality Properties yagula naye table oyo guy bossman ali side ze mukono naye mugayi mugagga inamo ku sente ze ezaddala yampa table nkolaga emikwano engeri gye abantu gye bakola Suna Ben wacho omwebazamu akenso kati Suna Ben wachi mwebazamu akenso before that njagala kubuuza nti ajali yagula table ajali mwizerwa yayina okugula table wamunye komera agula table ajite yalabika bulungi mu komera yalabikanga bubi anti ffe twamulambulangako nga gundi naye gyali Sheikh Umaru ng'agitumusanga ali bwati naye komera agiye nabambye nekati bw'omutunulira nga ali mu VAT so bino ebintu bye wakola byakulekera emikwano kuba kati bannambwayo ajati abantu abalala bwe bakusanga nina akantu kentera okwogera nti mu kaweefube w'okulwana okufuna okutuuka ku mazima oyina ate ababadde bagazibikira b'olinnyako kati be bannambwayo be bazuula n'abalala nkakasa bulungi nga buli kibi ekiri ku nsi ayinza okuba akinjagaliza buli kibi wali omusinkanyeeko twesinkanako awo twaliwo awo naye nange okwekaza kubeerawo nange nafiiringamu katono nnyo small ate ndoza naye neyanneekanga kati nga kyekikufiirinza small nga wali ku mazima because omuntu oba omanyi nti mulabewo omuntu oba omulaba nti mulabewo so nambwayo mulabewo nze mba nkimanyi wamusuuza ekinene mba nkimanyi kubanga njagala abantu tetwagala tulimbe nnyo mulabewo g'omanyi olina okunoonya engeri gy'okola ki ne all in all munda muye bw'aba amanyi amazima nandibadde best we kuba nze natuuka kesiyona ne ngamba singa nkyazako ne ku channel ye ne tunyumyamu eyo interview eyinza n'okkuba bijja kkuba akantu nenkamuwa nenga nti nnambwayo akyazize mu simmeeya nimukuba ekibozi ne mwesekerera because iro yinza okubanga muyinza yogera bigambo kiddala ye nembutufu ali omusajja mbwa wali omumazi abakazi bwe tutyo ana kalaba kali free by the way kaso ojukwa interview kaizo bakantyamu kasobola kwa interview nambwa yanyiiga atayina entondo ayinamu ku ntondo anti gambye mumanyi anyiiga alina entondo ate ayagala mwogerako kati nawe wetwogedde ayinza okunyiigira gala banno nambwa yonyiigire mmega ayina kunjagala bwaga ayinza onyiiga naye nze sirina buzibu kunambwayo nange nalwaki byaggwa nemmanya nti nako kaali kayiiya bulamu yali agatta omugwira mu mugaati omusuuza ennyumba ennyumba yo nagisuuza oli proud oyogeramu ennyumba wagimusuuza ennyumba yagaana naye kati kyandibadde kikwasa ennaku nga bandaba ku bigere kasago wafunamu kyovolaba omwami we ye yagambye kagulire emmotoka nange omwana kamugulire emmotoka kyekimu ne basaga akenso nti show eyo bwe baali batimba posta buli omu yali yeesunze nnyo Suuna yali yeesunze nnyo ki Suuna Ben yali yeesunze nnyo Suuna Ben yandize nambeererawo kyandibadde kya bulijjo naye ate n'okukwata mu cash mukawali mu mpeke n'akugulyako tebo kiba kyanjawulo ekyo kirala mukko n'atakoma ku ekyo bwe nali ava ku stage nga njagala muwaayo ku mafuta n'azigaana n'ankwata mu ngalo bw'ati n'atandika kunsabira n'annangirirako ebigambo eby'obunnabbi ate Suuna Ben yafuuka ddina natya n'okutya yajagala kweteekateeka mu buli kintu Suuna simanyi yankwata bw'ati mu ngalo tagenda mu ggulu n'asaba ebigambo n'angamba nsaba ovuga ezisinga ne ku byolowooza njagala obeere musajja w'amaanyi mu ggwanga muno njagala omusajja yafukumuka ebigambo omuntu akwesala nga mpulirerako obusuku yafuuka muzaddewo yafuuka wakati Suuna akuzaala anzaala Suuna alumba 5 yafuuka muzaddewo era toli Suuna omweteekako just that akula bulungi
Suna ina mukasente. Suna akula bulungi. Suna nakusabira. Nakulamirirako. Yannamirirako ebigambo n'entya. Bino mbikugamba natya. Era ne manti abantu gye bali abaliro fit kubanga ku post okwo kwaliko omuyimbi sigenda kwatuukiriza mannya nga buli omu yali akimanyi nti it is a must. Yatokaaba bannange. Yali amanyi it is a must ajja kubeera ku show yange nga buli muntu yenna akimanyi. Nange nga yansuubiza yakimanyi nga yansuubiza n'emitwalo 2. Yasooka n'agamba sijja kubeera ku posta yo nja kufunira emirimu amaanyi manyimuko n'angamba ajja kufuna emitwalo ameka 2. Sijja kujja ku show yo nze bisibigendamu bwe yatuuka ekiseera ndooza nga alaba kalyoka mususseko bakimanyi tuli tuti nakkiriza ate muteeke ku posta ku ssaawa ya show yajjako amasimu ne ku WhatsApp n'abivaamu byonna. Bigambo ki lwenza okugamba Suna Ben eyakuyamba n'obanga ofuna emmotoka oba Suna Ben kubeera nti wayita mu mbeera eno era n'omulwanirira naye n'akusasula bulungi nnyo kati ssaawa eno weevuga bulamu bukyuse butambula bulungi nnyo newankubadde abalabe weebali naye gwe watuuka wakozesa media platforms zo n'obanga oyamba Suna Ben okununula ebintu bye ate naye n'akusasulamu bulungi. Bigambo ki bwe wandimugambye nga tumaliriza? Suna Ben lesson ye ejja kugenda eri n'abalala abantu. Abantu abamu tubakolera oba tubayamba tubakubye tukola nga ffe tetusuubira bingi. Tetusuubira nnyo cash. Naawe munda mu goyizo olaba interview ng'olina omuntu gw'ojjukira nga wali ogenda mu America. Yakuteerawo omugongo munene nnyo. Wamusuula ne mulooni. Naye ng'ekyamazima olwaleero essimu ze toziddamu. Naye nga si kuba nti toyina ssente. Naye munda mu ggwe olaba toyina woyinza kuddamu kumwetaagira. Oyinza obutakisasula leero naye omwana we ayinza okisasula. Nze nkubuulira. Tujjukire nnyo abantu bano abatubeereddewo. Si kuba nti tubayamba, si kuba nti batwetaagako ssente. Naye relationship ye ekole ki? Suna Ben nayongedde okukakasa lwaki mu badijja ayinza okuba y'omu ku basinga obugagga. Lwaki mu bidongo bye byakuba balaba ng'ebiri disorganized, bibalaba ng'ebiri shabe, bibalaba ng'ebiri casual. Lwaki birabisa okuba nti twalaba twekanga bwekazi nga batulaze kalina eri ku Ntebe Road Galuga ne twekanga ndugamba omusajja abadde ne kalina mu binyanyanya ebyo. Omusajja ayagaliza. Baganda bange Suna Ben ayagaliza. Si ye yekka, nina gaba mitambasada. Yakola nga manager yangambye ebbanga lya mala mbayimbi nga bamanejinga. Talabangako muntu ate mulungi ali loyo nga Suna Ben. Njagala nkwe ku Suna Ben mukunnyonnyolemu kaakatono kate. Tuyina ba presenter baava mu Bende. Tuyina ba presenter baava Masaka. N'aba presenter baava Ejjinja mu Busoga. Naye nga bw'omubuuza saako yo oleeseeyo bameka. Akategere bulungi. Kano njagala mukatambuza. Saako yo gwe meya nga naawe azze mu Kampala. Oyina saako gy'otandise okuzimba ey'abaana boolese kati kankunyumiza Suna Ben. Suna Ben alina Ssebwato Julius. Ategeka ekikadde komanda. Ekikadde Nabweru kyakavaayo ategeka ekikadde abeera ku Bukedde Embuutikizi. Kuba Friday bikoze bitya night ebyo. Bw'otunuulira Ssebwato Julius si we weerinnya ennyo. Gw'obadde oyinza okulowooza nti atuuka okubeera ne show ngaawo neekuba mu kisawo ky'e Nabweru nejjuza. Naye omanyi lwaki kiri bwe kityo? Omuvubuka oba Suna Ben mbadde ekyagamba. Bruno Betty oyo naye Suna Ben. Suna Ben alina ggayi bamuyita Kokodi. Yabeeranga ku bidongo powder abananga nyumeza ng'abeera rappinzi. Nkuwe eggaali ya Suna Ben. Bonna nno benjogerako abasinga bafubutusaawo wa Masaka. Bonna abo bayaayi. Buli muntu mu nsi muno nakugamba wootegerera omuntu obwesimbu bwe. Ye muntu okubanga awangadde ne kyaliwe emyaka egiwera. Suna Ben omukwano gwalina n'embazira ttone gumala okunnyonnyola nti alayika omusajja ono waddala kubanga abaludde bonna. Suna Ben omukwano gwalina ne DJ Muteesa Pro. Suna Ben omukwano gwalina ne DJ Masiko. Gumala okunnyonnyola nti Gaya alabika ebyaddala kasajja kattu kaliro fit. Kakati nange bangasse ku ttiimu yaabwe. Bangasse ku ki? Nti omuntu omukwano gwa Suna Ben ate nno kankubuulire mu bantu abalina eggaali ku internet okwo. Suna Ben naye si mwangu. Alina abawagizi babali hard. Alina ba die hard bw'oba onoonya mba nti abalina ba die hard. Bobby Wine
alien skin Suna Ben kiriya ayina eggaali okwo nze nakirozaako kaakati Suna Ben nze buli muntu mu ggwanga muno yeetaagayo omukwano gwafaanana nga Suna Ben lwaki kubanga nti Suna Ben teyeetaaga kumanya nti oba olina talenti teyeetaaga kumanya nti oba oli wa kitalo nnyo yakunyiga nti sebwatu mu kujja mu Kampala tosobola kulowooza nti oba oli awo nti yali wa kitalo nnyo naye alina abantu b'engeri gy'abasikamu mpaka n'akufuula owakabi n'okutuusa olunaku lw'olwaleero nange kati yangase muki bubaka ki bw'omuwa mulakikemu nsaba ayongere awo atambulire awo omutima ogwo ayongere okuba nga gugenda mu maaso manyi abatumenya emitima tebabulamu bangi bakyajja abakumalamu amaanyi bakudisappointing but don't lose hope katonda muffe bayitiramu oba oli awo ku mulundi omulala ojja kulaba nga ate waliwo n'omulala akusiima ŋŋanze kubanze njagadde nkuwa ebimuli byange ng'okyali mulamu okategedde bulungi ate ne mu mbeera bwetu ffe abamu tufunidde essanyu tulina naffe betukosa tulina betukosa nammwe tubagamba nti banne mutusonyiwe nambwayo akusonyiwa nambwayo ojja kunsonyiwa ajja ati akusonyiwa omugaati twagubasuuza but nothing to do naffe nga bwe mwali munoonya future naffe gye twali tunoonya gye tutandise okulabako we are fighting to see that at least to having a better future and now tutandise ogiraba okitegedde ekintu ekyo so njaba munneebalize nnyo Suna Ben yes oli mukwano gwa Nambwayo naye mugamba nkyazeeko ku channel nja mugamba Nambwayo talina buzibu njagala ate mbeere nga bolaba obadde ne Namukasa nga nze Nambwayo abeera wali nga nze mbeera wali kubenga ekiboozi tewali buzibu nkyayogera naye ntumbira ku musajja wange bamuyita Dalmat atunda motoka awo Solar Motors mutumiddeko mu ngeri enjawulo atunda motoka ennungi ne Solar Motor yayo kya ssente oba abadde tewaŋŋambye yandibadde akuguza emmotoka are you sure Dalmat atunda emmotoka eziri genuine naye kati omusajja wampisa obuzibu obuliwo kiringa era n'oba oyagala kukyusaamu anti bwendabawo ekyo kyoguza ekimotoka kyekyo obuzibu bwendabawo buno tokiyita kimotoka mukwano tokiyita kimotoka kinene waŋŋambye kinene kati obuzibu bwendabawo buli bumu omuntu